Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale nkulamusako yonna gy'osinzira okutulabira gwali mu Uganda ate naawe ali emitala amayanja. Mukama tukwebaza olw'olunaku olwaleero, ekisa kyo kimale, twenyika mu ndagaano y'omusaayi gwo okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda abeera omulamu. Buli atulaba n'agamba amiina era amiina ddala. Kakati olunaku olwaleero njagala nkuwa ebintu by'oteekeddwa okuba ng'okola oba oyagala okuzimba obulamu bwo obw'omwoyo. Ebintu by'oteekeddwa okukola okuzzaamu amaanyi obulamu bwo obw'omwoyo. Yinza okuba waggwa, nsonga ziri z'okuba nga tokyefiiringa. Yali asaba 2 hours kati okubawo 2 dakiika ze njogerako. Mazima ne w'osoma Bayibuli tebijjirako ddala, katandika butandisi kati ate yanyuma. Kakati awo omanyira nti mu nsi ey'omwoyo ebintu byakola ki? Byanooneka. Oluusi olina desire, oyagala osabeko wadde wanaawa, naye mu dakiika 2 oba oyuyayuuya, bigambo biba bikuweddeko. Obeera wano oyagala osomako Bayibuli naye w'ogijjayo wooti balinayo WhatsApp n'enyuma. Kakati waliwo by'oteekeddwa okuba ng'okola osobole okuba ng'ate omuntu ow'omunda azimbibwa addemu amaanyi. Isaaya 4 kasooke kuwa olunyiriri olwo 4 ne ojja kutandikira ku 29 paka 31. Bayibuli egamba etya? Bayibuli egamba weeti. Isaaya 4 29 paka 31 agamba wati, He gives power to the weak, and those who have no might he increases strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up like wings. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Olujawandiiko ekyo mukimanyi nnyo. Bakubamu n'oluyimba, mbonayo abo abayindirira Mukama, bayiddizibwa bujja amaanyi gaabwe, balitumbiira mu bbanga ng'empungu. Eyaluyimba muntere mu comment section. Kakati waliwo amazima akaseera we katuuka nga tokyasobola kutumbeera we wali otumbeerera, ng'ekisa tewali. Naye bino by'oteekeddwa okuba ng'okola. Ekisooka, be in a church that challenges you. Beera mu kanisa ekuwa ku challenge, ekusoomooza. Sigamba kanisa ekusoomooza nga ekuvuma, nedda, ekuleetera okuba nga naawe gana nange nkole ki? Kanisa egenda okubuulira enjiri, enjiri ekubemu ebituli olabe nga amazima olina okuba ng'otereeza ki? Otereeza ebintu. Ekanisa egenda okuba nga ekuleetera naawe oyingira obuweereza. Ekanisa egenda okuleetera okutuula wansi weekube mu ttooki olabe banno game naye nze nedda, okusinziira ku bye ndaba wano nyinza okuba neetaaga okuba nga nkola ki? Nga ntereeza ebintu. Si kanisa egenda okupampalinga, si kanisa egenda okumasaajinga anti gwakulira abavubuka, gwakulira abakadde, lwakuba gwasinga okuwaayo ennyo newokola vulugu bannaye ensonga eno tujja kulaba nga bannaye omukadde w'ekkanisa mumuleke bannaye. Era oba nga oli mu kanisa nga w'okola ensobi ate bongera kubikkirira, vaawo oli wakyamu, bali kukukonya. Newe obeera mu kanisa nga bakulaga ensobi, bakuyambako okwezuula, awo bogenda kuzzibwamu bujja amaanyi. Ensonga ey'okubiri, surround yourself with believers who will sharpen you spiritually. Weetooloolwa abantu abagenda okuba nga bakuyamba okuzzibwamu amaanyi. Naye kakati ekibuzo, bantu ki abakwetoolodde? Mikwano ki gy'olina? Olina bano batusala mu bbaala, olina mikwano gitagasa. Manye baganda bagamba mbuulira gw'oyita naye nkole ki? Kubuulira empisa ze oba empisa zo. Mbwe birds of the same feathers they flock together. Okitege, tosobola kutambula n'abamansuzi n'otamansula. Tosobola mikwano gyo gyonna tebaagala kusaba ate gwe n'olowooza mbu ogenda kuba ng'oyagala okusaba. Nedda. Kati oba oyagala kuzzaamu obujja muntu ow'omunda, kumwongera amaanyi,
weetooloolwa abantu abagenda okuyambako okubanga ate osituka. Nsonga eyokusatu, create a home atmosphere where God's presence is welcomed. Tondawo embeera esobozesa okubanga omwoyo wa Mukama atuuka n'atereera n'atuula n'akola amaka. Ewaka teekawo embeera nga the presence of God is welcomed. Naye kakati gw'oyagala okuzza obujja omuntu ow'omunda olina bukinaakuka mu nnyumba. Ngamba bubulumuuvu. Mu ssimu yo mujjudde abakunnama abakola ki? Okitegeera? Waliwo ebintu nga tebijja kukkiriza kisa kya Katonda oba kubeerawo kwa Katonda mu maka ago nga mulina kumala bikola ki? Gw'olina omunnyo ogw'omukisa, gw'olina amazzi ag'omukisa, gw'olina amapaapaali ag'omukisa, gw'olina wotameroni ez'omukisa, gw'olina omuceere ogw'omukisa. Oyo Mukama agenda kuba nga ajja kola ki? Ebyo byonna fulumya. Empty yourself. Naawe kennyini waliwo ebintu ebimu by'olina okwejjamu ogambe Mukama okuva n'olwaleero fuga. Awo ogenda kuba ng'omuntu ow'omunda omuzzaamu ki? Amaanyi. N'ekisembayo, remove influence that weaken your life or your community. Ebintu byonna by'olaba nti bikuviirako okuba ng'okola ki? Bikuviirako okuba nga ate oddirira, odda emabega. Bikole ki? Byeggyeko. Mulokole waliwo ebintu bye tulina mu bulamu ebiri visible n'ebiri invisible, ebirabika n'ebitalabika, nga oba okyabirina okyabitambuliramu tolikula mu mwoyo ne wookola ki? Ekyo njagala okimanye nga tolikula. Kati byonna olina osooka obifulumye. Byonna ebireetera omulabo okubanga abeera comfortable mu bulamu bw'ofulumya. N'ekisembayo kye njagala okukubuulira, your strength is connected to your surroundings. Amaanyi go ag'omwoyo omutukuvu gasalibwawo nnyo ebikwetoolodde oba geeyunze ku bikwetoolodde. Ebikwetoolodde biba nga si bya bwa Katonda, ojja kimanya bumanya nti n'amaanyi agagenda ofugiramu ggwe tigagenda kubeera ga bwa Katonda. Gamba ayi Yesu, kwebaza olw'obulamu bwange, mbukuwa obeere omulokozi era Mukama waabwo, onyambe, ompe ekisa, ompe amaanyi, obusobozi, nfulume byonna ebibadde bitali bya bwa Katonda, onzizeemu amaanyi nsobole okuddayo mu kifo kiri mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Era nange tannalokoka nkuwa obulamu bwange obeere omulokozi era Mukama waabwo. Kuba n'olwaleero njatula nti ndokose mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amina era amina ddala. Kale bannaffe abali ku mukutu ogwa WhatsApp, TikTok ne Facebook n'emikutu emirala, tubadde twogera ku ngeri ziri nnya ebintu by'oteekeddwa okukola okuzzaamu obujja amaanyi omuntu ow'omunda. Bintu bina by'oteekeddwa okuba ng'okola okuzzaamu amaanyi omuntu ow'omunda. Ekisooka, beera mu kanisa ekusoomooza, esoomooza obulamu bwo obw'omwoyo, egenda okulaga ensobi, egenda okuleetera okuba nga naawe ozuula ekitone kyo, ozuula okuyitibwako, eyo gy'oba obeeramu. Ekyokubiri, weetooloola abantu abajjudde omwoyo abagenda okuyamba okuba ng'okula n'okwezuula. Abantu bonna b'olaba nga tebalina kye bakugattako, beesonyiwe. Ekyokusatu, create a home atmosphere where God's presence is welcomed. Tondawo embeera esobozesa okuba nga mwoyo wa Mukama atuula mu ggwe. Byonna ebikulemesa byesonyiwe. N'ekisembayo, ebintu byonna by'omanyi nti si bya bwa Katonda, Sitaani abikozesa okuba nga akukyamya n'okukunafuya mu nsi ey'omwoyo, bisuule, byeteguleko olwaleero. W'onookikola ogenda kuzimba, ogenda kuzzaamu amaanyi omuntu ow'omunda. Era njagala okimanyi nti amaanyi go, njogera ku ga mwoyo si ga mmere, gayungiddwa ku bikwetoolodde. Ebikwetoolodde bisalawo nnyo kinene ku maanyi go ag'omwoyo. Ebikutoolodde biba bya Sitaani,
era amanya genda ofugiramu gagenda kubeera gaki, gagenda kubeera ate sigabwa Katonda gajja kuba ga sitaani. Kale kanetolemuko katono wenkomaawo bingi betugenda okuba nga twogerako olunaku olulungi. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.